olwalira ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro. Bobi Wine Asalidwako kati information eva magere police n'amagye balaga beetooloddwa awo wonna okusinziira ku statement eyo gye yakoze. Kati ne ku mukutu gwe jonna yagenze maaso n'ateekayo ebigambo oboolyawo ebyalabisenga ebikuma mu mantu fuaya. Kati njagala kusomera wano wasembayo era nga wano abakulu waliwo akasimu kenfunye nga wano we basinzi ne bagamba ono omusajja twetaaga omutunuza eriiso gisoko like kati yagambye nti please join us mbambi mutwegatteko ku ssaawa 4 tusabe tukunge tutegeke. My goodness, agamba nti agitate for better because we deserve better. Agitate for better because we deserve better. Kati ebigambo ebyo abakulu tebabitunuuliza maaso abiri gokka, babitunuuliza amaaso 3. Njagala osokola kinge Bobi Wine yabadde ategeeza ki ebyo ddala sabotekawo mu comment section. Kati abali emagere, my goodness, ono omusajja mukambwe wabula ne speaker ensonga ya Kizza Besigye naye yajingiddemu maaso awo naye ngenda kubanga mukuwa. Kati Kahindo Otafiire ye yagambye abamukomera ono bamute basooka kubanga oba oliawo atafiira mu komera lyabwe. Okusinziira ku Otafiire agamba nti byonna weebiri wabula omusajja asaana okwebwa eddembere ete eryokufuna treatment. Kati awo wenjo kuleka kati agava ate ku Supreme Court Lukwago meya nga bano ba Elias Lukwago advocates era nga bameya ba Kano Kizza Besigye bagenzeyo buterevu ne basooka kubanga oba oliawo we bali wetogera. Kati ku macha information eva eraga bamulinze asubirwa okuleetebwa mu kooti olunaku olwaleero asooka kubanga oba oliawo bamanya ate enteekateeka z'obulamu bwe nawa bino gye bigenda okubanga biggwera. Kimini ekiseera kye mulina okwemerera mulwanira eggwanga lyammwe, muwoneka amalwaliro ganyu, muwoneka amasomero ganyu, muwoneka enguudo ganyu, abamama banyu bafa babyala, abababa banyu bafa bawola mirimu, naye ab'okwisomero abantu babire n'okwisomero naye ng'olwo omulimu gw'okola n'okola kakalimo n'akalimo tikatambula n'okuba abantu abalina amaanyi abali mu bifo by'obuyinza bafunira ssente gino bataka bagirye bonka ibona abaana baabwe ngaise tufo mu igwanga mwize izo mutambule okumagudo mwaba okuheadquarters mubakobere nti kinekiseera everything has to end kino kukoma lwati. We call upon all Ugandans, the women, the young girls, and come together to remind this government that no woman, no girl should pay a price to have freedom. No one should pay a price to have free education. No one should pay a price. No one should be arrested to have good quality education. No one should pay a price to have medical facilities. No one should pay a price for speaking for their rights. Abanyakasese, abanyabundibujo, abanyabundibutenyi bosi tukabasaba muhangane murangire mutukaranirira ekyokina kyeka Museveni aze kako yuwosi munasebe tukarabamwe kasese syanzira abantu betubabe bahamba betsimusifule tokereba esokabo ihayi kabasaba tutemwase mufiga iteko Kizza Besigye bamuriki Bana Uganda dala mukakasawe muri we mulino okubeera bw'osirika ofa bw'oyogera ottibwa dala wodya wolina okubeera Uganda bw'ogitunuulira ekunyumira ng'ogitambuliramu ng'efaanana bw'ekyo nga Museveni agiri waggulu arepinze constitution yaffe byonna ebirungi bye twali badde mu nsi yaffe abituggyeko ebyobugagga ebyali badde bitutwala mu maaso byonna babyeddiza muyimuke olunaku olw'enkya ffenna tulwanirira eddembe lya munnaffe Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu makomera bannayuganda mbakoowola. This is the time to wake up and fight for our rights and freedom. Kino kye kiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Viva women power, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva freedom, viva! Viva! Viva women speaking, viva! Viva! Freedom, viva freedom, viva! Now Dr. Besigye Kizza, who remains in a pre-trial detention in Luzera prisons despite the Supreme ruling which took place on 31st January
January 2025. The Supreme Court directed the executive to take immediate action, including amendment of the UPDF Act and the transfer of the civilian courts of all active cases involving civilians and the military court. However, to date, uncertainty prevails on the status of implementation of the directive of the Supreme Court. For the sake of clarity, I would like to pose the following questions to the Minister of Justice and Constitutional Affairs, to the Attorney General, and the Minister of Internal Affairs. 1. Have the legal advisors to government rendered appropriate advice on the continued pre-trial detention of an ailing Dr. Besigye? 2. What is the legal basis for the continued detention of Dr. Besigye in Losera? 3. Under what instrument does Uganda Prison Service continue to hold Dr. Besigye? 4. What steps have you taken to comply with the Supreme Court directive? 5.